Njagala kusaasira mikwano gyange ba foot soldiers abamu bayita bafuutu bigere nti omukulembeze wammwe y'oyo essaawa yonna ajja kukusaddaaka ayisewo ebibye. Edi Mutwe ali mu kkomera ng'atulugunyiziddwa ng'ensi yonna yeegasse okubanja obwenkanya Edi Mutwe. Omukulembeze we nga neyamukwata avuddeyo yeerambyeko alina okumulwanira akereddewo ekirala kintu kiveeko. Okubanja Edi Mutwe ensonga nkulu nnyo, naye ate teyinza kutwerabiza na kutuugula kulwanyisa kizibu kyamuwambye, kubanga ekizibu ekyawambye Edi Mutwe si gwe mulundi gwe kisoose okumuwamba, ate era bwe tutaalwana ennyo okukuula jjembe tukijjewo mangu si gwe mulundi gwe kisembyeyo okumuwamba. Oyagala amaanyi gange gonna nga malire mu kubanja Edi Mutwe neerabira ekizibu, naye ng'ekizibu ne bwe kinziriza Edi Mutwe olunaku olwaleero kibeera tekimuweereddeeko garanti nti gwe wejjeeredde togenda kuddamu kuwambibwa. Kojja wange akireewo Kivumbi omu ku bawambe leero mu bbanga eritakka wansi wa myezi 8 abadde muwambe emirundi 2 mirambirira. Kakati tolowooza nti ffe tugenda fokasinganga ku kimu kyakujjanjaba balwadde, naye ng'ate awaka we balina okudda nga bavudde mu ddwaliro tetwezeewo kirwadde ekirwaza abaana. Singa obeera emulago ng'ojjanjaba omwana eyalwadde omulangira, mwana wattu bw'oleka ng'ewaka totengoosezaawo bulungi nga wafokasinze ku mulwadde yekka, ojja kubeera mu ddwaliro ng'okyajjanjaba omwana eyalwadde omulangira ate bakkubira essimu nti gwe walese ewaka afudde. Bantu bangi nnyo mu Uganda olunaku olwaleero lwakubanga gw'olaba Edi Mutwe abali ku risiki olwa bad governance, era n'abasibe bangi nnyo abali mu makomero olunaku olwaleero nga tebaliyo lwakuba basiba abazza emisango naye because of bad governance. Tolowooza nti eno bad governance oba bad system egenda tuugulanga wakati mu kugirwanyisa nga tubanja oba nga tugyegayirira okutuddiza ebyo byebeera etuwambyeko. Oyagala amaanyi tugateeke mu kubanja Edi Mutwe? Singa amaanyi tulina gateeka mu kubanja Edi Mutwe yekka, obusibe bwalikomye ku Sseggirinya, bannange twabanja Sseggirinya. Naye ate Sseggirinya olwamutuddiza n'okufa n'afa twaligambye kiwedde era tumanye n'amaanyi g'okubanja nti kale kasita tulabawo Ssewanyana, naye ate tuli ku nsonga y'emu ku mulwadde omulala. Free Edi Mutwe yatandika Free Sseggirinya and Ssewanyana, era amaanyi ne tugateeka nnyo mu kuta Sseggirinya ne Ssewanyana. Mwana tojja kwesanga ne tusuulamu ku nnanga oba ne twerabira ekizibu ekyawamba bali nga tufokasinga ku kizibu ate kutuddiza bali. Kikino olw'okuba tekyavaawo essaawa eno kinonye Edi Mutwe, kituwadde garanti nti kikomye ku Edi Mutwe okuwamba. Bwe kinaatuddiza Edi Mutwe tekiddemu kumuwamba, era Edi Mutwe yasembyeyo okuwambibwa mu Uganda. Ffe tulwanyisa kizibu mpuuga, tetulwana nnyo na birwadde bireeteddwa kizibu, kubanga bw'omala okulwanagana n'ekizibu ebirwadde ebireeteddwa ekizibu bibeera bisobola okwemulula mpola mpola. Bw'oba wa magezi bano abantu nti bano oyina bakuuma bize bakwerabire batandike kubanjanga ebyo by'obajjeeko, eyakumwa yakuwala katalwa nsonga. Tuyina emitwe egimala n'obudde obumala okuhandolinga ku nsonga ez'enjawulo mu kaseera ke kamulekerawo okulowooza nti National Unity Platform evugibwa mu kubanja basibe. Irekerawo okulowooza nti mu kubanja abasibe mwe muli amaanyi gaffe. Obudde bwaffe bwonna bwonna tusinga mu kubumalira kujjawo kizibu. Bannayuganda bonna bafune eddembe lyabwe, kubanga Edi Mutwe leero ne bwafuna eddembe lye teriri garanti nti linaabalyalubeerera oba teriri garanti nti abadde Yesu ffe bayeekolera itongo amaze okutufiira, bahayitawo amaze okubafiira,
Balameka amaze okubafiira nabani amaze okubafiira bwe kibanga tatufiiridde nga naye yennyini teyeefiiridde wakati awo we tumulwanirira tulina okulwana tujjawo ekizibu kubanga ne mu bizibu bye tulina olunaku olwaleero obulamu bwe butweraliikiriza ne Sseggirinya yagendanga Eddie Mutwe. Olugendo olwatuusa Sseggirinya Muhammad mu kufa lwatandika ng'olwa Eddie Mutwe. We need no more Sseggirinyas. That is why twaleese omu ku bavictimu b'obusibe era alage n'abantu nti singa tetuyanguwe twalifuna Sseggirinya omulala era abatuuze omusibe oba omu ku bavictimu n'abalaga akabasa kaavaawa kakati kaakabasa kaagala tufokasinge ku musibe yekka ono aliwo. Twerabira ekizibu ekituusa abaana abo mu busibe era nga kisobola n'okubatuusa mu kufa singa tekinogerwa ddagala. Your Excellency mu kuleeta Allan Ssewanyana oba Allan Ssewanyana mu kusalawo okujja okubuulira ensi amazima agatteko ku kiwamba abantu ekisusse kubanga y'omu ku bavictimu yabadde ayera waka olumbe lumumalirawo abaana yabadde ayina okwera awaka n'ebimu ku bi-effects by'olumbe olwo okubiraga abantu. Gongamba otya nfokasinge kujjanjaba kisipi neerabire siriimu sisobola kufokasinga kujjanjaba kisipi ate ne neerabira siriimu kubanga kisipi ono atudde ku bulwadde bwe bayita mukenenya. Kakati ebiseera ebisinga tewaliyo ddagala lya kisipi nga lyerijjanjaba Namusuna. Namusuno esanga bamujjanjabira kungulu simanya bufe yandiravule simanya mmekako simanya biki naye ate endwadde enevaako okubutuka oba okwa kisipi eyina kutandikirwa munda okujjanjabibwa. Yensonga lwaki Your Excellency olunaku olwaleero ayina okujjanjaba endwadde kuviira ddala ku mirandira gyayo kubanga eno endwadde eringa omutuba ne bw'ogutema gusobola okuddamu era okutojjera. Gusobola okuddamu okwandaala. Kakati oyagala tufokasinge ku bizibu ebireeteddwa ekirwadde nga tetulina obusobozi obujjawo ekirwadde nga bwe tujjanjaba omulwadde gwe kirwazizza. Mathias Mpuuga Nsamba mwe mu kukola bino byonna muba mwagala tufokasinge ku ebyo twerabire ebikoleddwa emabega oba omulamuzi wa kkooti bw'afuna omusango omupya nga fayire enkadde asuula gy'abadde ali mu kukwasaganya. Ekintu kya Eddie Mutwe kirina ensonga ze kyasangawo ate eziri sensitive ennyo ezirimu n'okufa kwa munnaffe. Tubyerabira ebyo buli ali ku social media kakati Eddie Mutwe yekka gw'olina okuteekayo mutulimitinze. Buli mukulembeze wa National Unity Platform akwata akazindaalo okwegayirira abampembe bate Eddie Mutwe gwe gubeera ng'omulamwa. Nedda wakati nga tulwanagana n'okusumulula Eddie Mutwe ate ne kino ekizibu ekiwamba oba ekisiba Eddie Mutwe tulina okubeera nga tukirwanyisa kubanga wakati wabadde omwana omu Eddie Mutwe ewaka waliwo abaana bangi nnyo naye ate tulinawo n'ebijja naye ng'ebijja ebyo okutuuka okusimibwawo awo ababirimu
bagendanga bwe batutte Eddie Mutwe. Amaanyi obudde singa bibeera mu kubanja omusibe nga ddala ye guaranteed ali guaranteed ntagenda kuddamu kusibwa oba tewali agenda kuddamu kusibwa Kuseggirinya kwe byalikomye ne Alan Sewanyana kwe byalikomye nga twabanja Alan Sewanyana nga twabanja Seggirinya era nga n'abamu we tuba twogera ku birala mututeeka mu diversion nga tuli mu kubanja bannaffe ne weebuuza nti oba amaanyi paate ennene singa twagiteeka mu kulwanyisa ekizibu osanga byalikomye ku bbo ne tebyakoma ku bbo bino nye n'abalala kate tuli bemativu tibigenda kukoma ku bano kati tulwana na kizibu sebo mukama wange bwebe entegeerayo ekulaga nti eno diversion yakubanja Eddie Mutwe si ggwanga waliwo ab'Ekaramoja ababonaabonera ku nguudo abo nabo bali paati obwo ebizibu bye tulwanyisa okugjawo ekizibu kino ekinene batereere waliwo be battira mu lubiri lw'omusinga abo nabo banoonya bwenkanya ate tebali guaranteed tinabo tebaddemu kuttibwa waliwo abasoma abatafuna mirimu abo nabo tebali guaranteed nti bwe banasoma bagenda kufuna emirimu oba bwe banaddayo okugisaba bagenda kugifuna kakati ebizibu by'eggwanga binene okusinga Eddie Mutwe okusibwa kwe naye singa tujjawo ekizibu kino ekinene ekituddeko ebizibu by'eggwanga ebintu bira bigera kwetereza toyinza tulimitingira mu kubanja Eddie Mutwe kyekyokka situyinza kugaana kuwa bantu bwenkanya abakozi minimum wage abe Masaka abatemu ebijambiya kitta bantu akudde ejjembe abagagga be batugirira abaana bawe mu bubenje abo bonna tubeerabire tubaveeko tutunuulire ekizibu kimu ebizibu ebiriwo mu ggwanga olwalyo bye tulina okulwanirira twabisibaga tusobola akagugu kaabyo ekkeetikka olumu totulimitinga nti mu kagugu kano kemugenda okwetikka musookeemu kino ate kyekyokka musooke mu kituuse mudde munone ekirala obudde obwo olunaku ekizibu kino olowooza kikozinga ebizibu bimeka bw'oba onaakwata ku kizibu kimu ng'ekizibu ekyali kisooka ekyabya Seggirinya twakimalako emyaka 2 kyokka ate ne kijja kivaamu ekizibu ekitagenda kuggwawo kubanga Seggirinya yafiirwa obulamu emyaka egyo 2 gye twamala nga tufokasinze ku kizibu ky'okubanja Seggirinya olowooza bimeka ebyakolebwawo senga tuba tulina handolinga kizibu kimu nkugambye omulamuzi asobola okuhandolinga cases ez'enjawulo empya bwejja tattasuula nkadde lwaki oyagala tuzisuula enkadde zonna ze tulina nti mulimu nti mpuuga weeko baana mukusiwa kwa bannaffe kikyatuusa ne munnaffe okufa nga ne tulaba n'omu ku ffe ali mu state ewaatandikira oli omugenzi agamba olwato mwami twalulaba nti kiki kye mwakola oyagala babitubuuze oba mmwe wakati mu kukola bino muba mutwerabiza kizibu ngeri gye mwafuuka paati ovu ekizibu anti waliwo ajja ogamba kaali Museveni mwamu esonyiwa Museveni mwamuvaako ate naawe okinnyonnyodde bulungi nti Museveni kye kizibu lwaki mufokasinga ku kizibu Museveni mutabani wa Amosi munafu naye Museveni zimungazi nabagamba nti singa Museveni mutabani wa Amosi gwe twali tulwanyisa atera ofuluma Museveni zimwesigala ekyahandolinga ng'ate ne mummwe gyeri Museveni zimu ekisigala ekyaliwo kakati bano ba Museveni zimu bo munnange be batusindika mbu ate ekizibu kyaffe ye Museveni tukimanyi ekizibu kyaffe ye Museveni naye n'ebizibu ebitulemesa okumutuukako
tuziyita mbowawo ezitweripa nga tuli mu kuwalampa omuti tuba tulina ssooko zitema ku lwa nsonga olugendo terutambulikika nga waliwo akusika emabega bonna engeza Museveni wali mugende mugyewo Museveni ate nga gweno ondi mu kiwato nsika oyagala kunsibako gyabijambiya ababaka bange obatadde mu kkomera bafutu soja bange obasibyeko ogw'okwasa kamera naye oli mabega nkugamba nta oŋŋamba wuli kyekizibu kyo naye nga gwansika mba nnina okukuba omugere ogweringa enti nsobole okutambula ngende ku kizibu kyange nabwekito wakati mu kutusaasira ffe bafuutu soja nga bw'otuyise bafuutu bigere nti otusaasidde twafuuka saddaaka lekeraawo okusaddaaka very simple lekeraawo kubeera part of abasaddaaka ate ekirwadde kati kinsaasira ekirwadde kinkubagiza ebo nno abajjanga eddagala ng'ate bo bennyini kyekirwadde era y'ensonga lwaki wamulaba lwe yasooka okwambala gawuni lwe baata abasiba abatujju ekiuganda kinyuma kubanga gwenga ebyo bikyali awo oba nkigeraageranye ntya nti omwana lwe yasooka okwetikka yeetikka kidomola junior lawyer gwolo yawoza gwaba mu siniya teyawoza kugwakubba nkoko ng'amaze amateeka teyawoza kugwa lulimi abantu abakozesa oba ennimi eziwemula teyawoza kugwa kubba ttooke teyawoza kugwa kibanja yatuukira mu musango nga siteeti yeekuvunaana si muntu siteeti nga yeekuvunaana nga gulimu n'okufa kw'abantu abatali omu abatali babiri lwe yasooka okuyingira kooti lwe yasooka okwambala ejjubba y'obwalooya wallahi yadda n'omusango omunene oguliko okutigumbula kw'abantu ogwalema Sseggona yawoza ogw'abaana ba Buganda abakwatibwa mu Gwebbiryomwenda gwalema Lord Mayor Erias Lukwago yawoza ogwa Dr. Besigye okukwata Kyalimpa nga bwe balimba ensi yawoza ogwa Dr. Besigye okulya mu nsi olukwe gwabalema Junior najja n'aguwoza ku olwo era n'aguwangula tebigatta kitegeeza osobola okubeera ekizibu ng'era yeggwa eddagala ate bw'okola statement ne tubajjayo mu mbeera y'amateeka n'ey'okuteeseganya n'abaani bewateeseganya nabo era wakati gwe mu kuvunnamya baakuwaayo ki tekaafuuka akabizinensi ak'okwokyanga ebintu by'abantu olw'okuba gwe muzikiza w'omuliro omutuufu ku kyalo nga ne bano obadde oyagala bateesezaamu kirungi okuteesa oba osanga kirungi okubeera solution oba osanga naye nga si ggwe kirwadde ffe twalinanga omwami ne bamuyitanga Budala ng'asuula amayute naye nga mukugu mu kugajjanjaba nzabudulu lyeribatize yeeko lyaffe lya lulyo ngenze nja kudda n'ekitereke ze nvumbula ebipya maani